programu y'ebibuuzo ayina ekibuuzo kitereke mpolampola. Barakallah. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tutandise ne programu yaffe y'ebibuuzo. Seka tutandike ne kino ekibuuzo. Muganda waffe yabuuzizza nti omuntu omusamize kale traditional healer nga Mama Fiina akkirizibwa okuwa abasiraamu obuyambi, oba omusiraamu n'amuwa umura oba n'awa futaali ey'okusiibukirako? Omusamize akkirizibwa okuwa omusiraamu obuyambi obw'okukola ibaada nga okusiibulukuka, nga okukola hijja oba umura? La. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okulya emaali ya ebintu bibiri mu hadithi. Emaali esookera ddala ye y'abamalaya, tokkirizibwa. Riwaya endala yaleeta bisatu, yaleetamu n'ekya embwa, thamanul kalb. Tetukkirizibwa kulya muwendo guvudde mu mbwa. Tetukkirizibwa kulya muwendo gwa malaya, malaya nga yeetunze n'olya, mahrul bagi. Tetukkirizibwa kulya muwendo guvudde mu maali ya kisamize oba ey'abalaguzi bafaanana bwe batyo. Tetukkirizibwa. Kati omusiraamu aba akikoze aba akoze mu haramu, abaddidde haramu n'amukola mu umura. Ate ma buniya ala al-batil fahuwa batil. Buli ekizimbibwa ku kikyamu kibeera kiki? Oddira otya ssente z'okusamira n'ozitwala ogenda olambula ennyumba ya Allah. Ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana okusamira. Abasiraamu tetubeera basamizi. Abasiraamu tetubeera baki? Omusiraamu abeera musiraamu, n'abasamizi babeera baki? Newankubadde ng'ewaffe ono babitabika, nosanga omusajja nga musiraamu ate nga musamizi. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna amugasseeku n'afiira kumugattako. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kale Allah alisonyiwa gwali bakoze ki? Atali musamizi. Wa man yushrik billah, omuntu yenna asamira, omuntu yenna alagula, omuntu yenna akola ebintu ebifaanana bwe bityo, faqad dalla dalalan ba'idan, aba abuza olubulo olutabeera lwa bulijjo. Akati omuntu akkirizibwa kulya maali y'abantu bafaanana bwe batyo. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, mbadde nsaba tuddiremu ono muganda waffe yabuuza ekibuuzo nti omusiraamu agenda mu kampeyini mu kyaki okusaba akalulu, ne bamulaga obwetaavu bw'okuzimba kereziya, ne bamusaba contribution, akola atya? Aqulu billahi tawfiq. Ensonga ezikwatagana ne church, omusiraamu takkirizibwa kuzimba church. Musiraamu tazimba church. Nkiddamu, musiraamu tazimba ki? Amateeka agafuga ekereziya mu nzimba, bwe tutuuka mu nsi ng'eno Uganda oba Kenya, ng'ensi eyo erimu church, tuzireka ezirimu n'abakristu baamu. Ne tetukkirizibwa kwongeramu. Ffe ng'abasiraamu tetukkirizibwa kwongerako yadde okuzimba. Lwaki? Mu church tebasinzirizaayo Allah, wabula basinzirizaayo kugatta kwani? Basinzirizaayo Yesu. Mukitegeere baganda baffe nti Allah waffe yatonda n'abaganda baffe abo n'abantu abo. Bayinza okuba baganda baffe mu misaayo bamu,
yabakola ki yabatonda bwatutonda teri yakola application kumuleta muki mu nsi eno ne Allah tabaraka wa taala yayina ensonga enkulu lwaki yatukola ki yatutonda yatuteeka mu nsi abantu balowooza nti twateekebwa mu nsi kumuyisa bivvulu kukola kugaggawala okukola okugaggawala biri mu aza factors eziri constant omusiraamu alina okuba omugagga mukitegedde lwaki alina okuba omugagga alina okunoonya ssente zinayimirizaawo obulamu bwe n'abantu be n'obusiraamu genda muki bw'otabeera na ssente obusiraamu bukaluba obulamu bukola ki kati teeka omuntu okukola teeka ogaggawale ate obugagga bwa miteeko olwo omuntu alina obugagga nga bumutambuza bulamu bwa buki niwabeerawo omuntu alina obugagga nga bugasa ye n'abaki n'abalala niwabeerawo alina obugagga nga bugasa n'ebitonde ebirala biki bingi kati omusiraamu alina okuba omugagga alina okusala amagezi abeere naki ne ssente banaye bino mbyogera ntegeera omusiraamu alina okuba naki ne ssente sisaaga oli ayinza okulowooza nsaagamu omusiraamu alina okuba naki one siriyasi noti oyina okuba omugagga olina okuba ne ssente lwaki olina okuba ne ssente byeweetaaga byetaaga ssente kati onaabikola otya nga tewali ssente kati olina okwefuba kwonoonye buli awali akalimu akavaamu ki osobola okubeera nga ofuna ssente ezo ate akalimu noonya bulimu bwa halaali gye buli tonoonya haramu kubanga kasibul harami eviirako ebizibu bingi ate bigenda okudda gy'oli buli woogenda n'okola emirimu egya haramu evaako ebizibu bingi ate bidda gy'okola ki gy'oli tusaba Allah taasi haramu abalongoofu basaba edduwa Allahumma ruzukuna halala yakfina Allah tukusaba otuwe halaali atukola ki atumala kati omuntu olina okusaba halaali tosabanga haramu so tetuwongera ku kyaki zetusanze mu kitundu era omutakkirizibwa tugambe lwaki olw'ensonga nti mu kyaki tebasinziriza yani Allah kyaki basinzirizaayo Yesu kitonde kya Allah waliwo ekiseera nga Yesu takola ki nga bwali nabbi Muhammad ekitonde kyani fa subhanallah abantu abo beetaaga okubangula olubangulo olunene ate wallahi bw'obeera mu nzikiriza eyo ofune kugamba bye baba bakusomera ebisinga obungi oyinza okulowooza nti bye bituufu abeera mu nzikiriza eyo amala givaamu n'alyoka ategeera nti tebasinza Yesu balina kusinza ani bangi mu bo nga balaba Yesu era bw'abeerawo omuwulira ng'omutima mutebenkevu nga boogedde ku Yesu fe wallahi omuntu n'ayisa mu Allah amaaso n'addira nabbi Muhammad n'amugatta ku Allah naga tulina kusinza Muhammad kati Allahu akbar aba mukaafu nga n'obukaafu mumunyako nomala otugamba kati mutugende tusinze nabbi Muhammad la ilaha illa Allah olaba bantu bamuwaana ne basukka kkomo tubayinako ennugu okuwaana nabbi Muhammad n'osukka ki olina kumuwaana bimugwanidde alayhi salatu wassalam waliwo omusajja omamuyita Imaamu al-Busayri sallallahu musonyiwe naye alina byeyayogera ebitaali birungi yagaa nti wa inna min judika dunya wa dharratuha wa inna min ulumika ilmu lawhi walqalami yagaa nti Muhammad mbyogabogaba edduniya n'akhira ate ne mu byomanyi omanyi ilmu eri ku lawhi mahfudh ne kalamu byewandiika Imaamu omba muyita Imaamu
ibn Uthaymin bwe yali avunula akayimba ako yagamba tibwabanga nabbi Muhammad agaba eduniya n'akhira ng'amanyi n'ebiri ku lawhil mahfudhi Allah byeyesigaliza nga amanyi ne kalamu yawandika paka we yaga nti wallahi ma taraka al-Busayri lillahi shay'an. Imam Busiri teyalekera Allah kintu kyonna, byonna yabiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamu babikola jahlan, butamanya. Naye omusiraamu omutuufu takkirizibwa kuwa nabbi Muhammad byatateekeddwa kukola ki. Wallahi twagala nabbi Muhammad. Nsaba Allah w'ekisa atusinkanyeko n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fenna nga tuli mu jjana. Almar'u ma'a man ahabba, nabbi bwatu yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu Allah jamuyingiza ejjana n'oyo gwayagala. Mu bantu bempulira nga njagala mu nsi okulabako n'okusinkana ye nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam, nga ndaba tuli fenna. Naye awamu n'okumwagala tetukkirizibwa n'akatono okumugatta kwani ko Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi Muhammad kitonde eyenzikiriza y'abatusooka b'abalongoofu. Aqidatu salaf anna Muhammad khalq min khalqillah, kitonde mu bitonde byani, wa anna Isa khalq min khalqillah, ne Yesu kitonde mu bitonde byani. Kyevula Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma, Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma yagamba anti lwaki Abubakar tugamba radiyallahu ta'ala anhuma, lwaki ntaga nti radiyallahu ta'ala anhu? Kubanga Abubakari yene kitaawe baali basiraamu. Taata wa Abubakari yasiramuka ku Fathi Makka, baali bamuyita Abu Kuhafa. Yasiramuka ku Fathi Makka. Bwe tuba tusabira ye nani? Yagamba Abubakar Siddiq nga nabbi amaze okufa, yaga nti hamidallah wa athna alayhi bima huwa ahlu, yatendereza Allah n'amusuuta n'ebyo bigwanidde. Oluvannyuma n'aga nti amma ba'du man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Yaga nti abadde asinza Muhammad afudde. Ekyo kyokka kimalira abantu okutegeera nti ebitonde biba bitonde n'omutonzi abeera muki. Man kana ya'budu Muhammadan, abadde asinza Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Muhammad Allah amukoze ki? Amujjuludde. Isa ibn Maryam mu nzikiriza y'abakristu bagamba nti suliba wa dufina, suliba wa tuwufiya wa dufina wa bu'itha. Baga nti Yesu bamubamba ku musaalaba, enzikiriza y'abakristu, n'afa ku musaalaba, ne bamuziika, n'azuukira. Enzikiriza y'abakristu. Akati oba maze okwekuba engaliki, wallahi ng'okakasa nti Yesu yafa, yadde nga ffe tetukkiriza nti yakola ki. Teri musiraamu nga mukkiriza akkiriza nti Yesu yafa, okuggyako Abakadiyani. Kadiyani mu nzikiriza yaabwe bakakasa nti Yesu yakola ki. Era eri aya bo bagisoma bwe batyo nti ya Isa wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Mu kiseera Allah yagamba Yesu n'amugamba nti owange gwe Yesu ngenda kukutta, wa rafi'uka ilayya, nkusitule nkulete gye nkola ki. Bo baga nti Allah ali ategezaamu kufa, naye batusookawo bakivunula bula. Inni mutawaffika inni munawwimuka, ngenda kukwebasa. Inni mutawaffika inni munawwimuka wa rafi'uka ilayya, ngenda kukwebasa nkulete gye nkola ki, gye ndi.
akati inni mutawaffika baba kadiyani baga nti bali bategezaamu ainul maut nti Yesu yakola ki kati enzikirize yega nti Yesu yafa ate nomala nogamba nti ye Katonda oba toliko empewo oba toliko kya so baganda bange ab'ebitiibwa Katonda tafa ali Katonda tebamubamba kuki mukwata mutya Katonda nimubamba ku musaalaba twanga abantu abo bazannya buzanyi Katonda ali bamubamba ku musaalaba oba oliko ekikyamu nyentegeerayo eba nnafu nnyo oga nti Katonda waffe bamubamba ku musaalaba. Astaghfirullah amenzikiriza yaffe y'abasiraamu fetuga nti Yesu mutonde taliba newe bulibeera ddi Katonda tasobola kuba Katonda. Ekyokubiri tukakasa nti Yesu te yafa tafanga. Ekyokusatu tukakasa nti Yesu tebamubambangako ku musaalaba. Ekyokuna tukakasa nti Yesu tebamuziikangako mu kabbuli. Ekyokutaano tukakasa nti Yesu agenda kukomawo. Allah agenda Allah amusitula n'amutwala gyali, kyo nakyo tukikkiriza binasi al-Qur'an wa rafi'uka ilayya, ngenda kukusitula nkutwale gyendi. Okufa kwe wekibwa Allah ganti wama qataluhu yaqina wama salabuhu wama qataluhu wama salabuhu tebamutanga tafanga wama salabuhu tebamubambanga ku musaalaba. bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwala gy'akola ki. Awo yaga nti walakin shubbiha lahum, wekibwa Allah tabaraka wa taala yamufaananya bufaananya. Shubbiha lahum, yaddira kifaananyi kya Yesu kye yamuggyako n'akiwa omuntu. Wama qataluhu yaqiina, basiraamu mwenna mutegeere nti Yesu ekituufu tafanga. Buli musiraamu ategeere nti Yesu takola ki era yenzikiriza yaffe. Wama qataluhu yaqiina, amazima ag'enkomeredde tebamuttanga tafanga. Wa imala atayina taata yaddaani ne Yesu alladhi la aba lahu wa lahu ayina maama nga taata tayina, ani yali badde ayitibwa omwana wa Katonda kwaba babiri. Adamu atayina kitaawe na maama, kivula Allah yaleeta ekyokulabirako nga n'omwana omuto akitegeera. Adamu bwe tuvaamu la ummu lahu wala abu lahu, tayina taata yaddaani. Ate Nabbi Isa ayina maama tayinaani. Ani ali awula okubeera omwana wa Katonda? Yali badde Adamu. Niwe kibwa Allah tabaraka wa taala kati bo bagandi Allah yalondooli. Astaghfirullah Allah yalonda Yesu ekyabulabe mu bantu bonna mu duniya mwe mulaba Allah yateekeddwa okubeera n'omwana omu. Mu bitonde byonna byolaba ffe tuli ebitonde mu duniya, nga Allah bwakuwa omwana omu owulira ennaku omu oyagala akuweeyo abasuka kuki. Naye omutonzi w'ebitonde byonna ng'alina kapasite ebeera n'abaana bayagadde Allah yabeere n'omu. Kyova olaba Abakuraishi bwe bagambanga nti bamalayika bawala baani ba Allah, wekitibwa Allah tabaraka wa taala yabawa aya nga ekyalenjinga, yabaladda yabaanukula ne aya nga ekyalenjinga. Yaga nti afara'aytumu llata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhizan. Yaga nti alakumu dhakaru wa lahu al-untha, mwe muzaala babulenzi Allah azaala babuwala, nga mwe bwe basanyusa omu n'omwana ow'obulenzi ow'obuwala emimwa gimudda mu nnyindo.
abawarabu tebayagalanga kuzaala baana babuwala abantu osobola okubeera oli wewunya obwongo bw'abantu toyagala kuzaala baana babuwala baani abanaazaala abakyala ye mashini ezizaala eziproducing si bwe kiri kakati ate mashini toyagala zibeere munaafuna mutya abantu si bwe kiri wewunya obwongo bw'abasajja abo temwagala baana babuwala ate nga mumanyi nti bebatuzaalira abaana gamba twewunya abantu kyovula Allah yaga nti tilka idhan qismatun dhiza mumwagala babulenzi Allah azaale babuwala nga gwe bakusanyusa n'omuwala owulira bubi tilka idhan qismatun dhiza eyennamula oba okugabanya okwo kubeera kwa buli azaamanya dhiza bimaana dhulum tewali bwenkanya bwobanga gwolaba omuntu toyagala kuzaala muwala lwaki Allah gweyagala azaale omuki kati entegeera z'abantu zeewuunyisa tusaba Allah atuwe entegeera ennungi ne baganda baffe mu nsi mu bika mu ŋŋanda zino ezaffe eza bulijjo ezo bayita ez'omusaayi abawe entegeera ennungi bategeere Allah okutegeera Allah kikulu barakallahu fi Sheikh mbadde nsaba ne kino ekibuuzo tukigattireko wamu omusiraamu yabuuza ku luli twafunamu okutataagana wano naye yabuuza nti designinga posters kati we bamuwa omulimu gwa church nti designinga poster ya crusade oba overnight akola atya amasanyalaze gavaako omulundi ogwayita naye ffe tetudesigninga poster zonna oba bipande biranga misomo gy'abakristu oba abayudaaya tetukkirizibwa crusade n'ebisigadde nti waliwo lecture la okujjako nga kyetugenda da'wa min nahiyati da'wiya nga tulanga da'wa nga wagenda kubeerawo ababaradda netugamba nti ne pasita gundi agenda kukola ki kubaawo pasita gundi agenda kubaawo tusobola okukiranga naye watabeerawo nteekateeka erimu kusoma kuyigiriza bantu kubalaga kituufu kyekiriwa la kyova olaba nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakristu abanajarani we bajja e Madina bajja mu masjidi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bajja mu masjidi yombaka Muhammad alayhi salatu wassalam bajja ne bamugamba basahaba baaliwo nabbi teyabagobaawo wabasahaba be banaleetinga bino baga nti tarata Isa ilahu baga nti Yesu asobola okufuuka katonda وتارة المسيح ابن الإله إلى يسوع سبلو كبير مانوان وقت وتارة روح القدس إلى سبلو كبير مو يوم توكيف بنا بغانتي تعلمون أن الله لا يأكل ولا يشرب ولا يتغوى متبني الله تاكل بي ولو بنت بي تاكل الله تاليا تنيوا تجند مانجو الله وأن المسيح يفعل كل ذلك إبي يسوع بينابي كولتي هذا يجي يجيكامي شيء challenging الله تاليا بدليل القرآن ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون سيتاغا كوندي سانزي سيري الله سيتاغا رزقينزي الله الله تيتاغ لواتي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يا قبيل يا كاتي لواتي أبا تيتاغا تقبيل كاتي الله تاليا ربنا عز وجل لا ينام الله تيبك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
Allah tasumagira yadde okwebaka. Ainullahi la tanam, eriiso lya Allah teryebaka. Fe abantu twebaka n'eriiso lya Allah terikola ki? Bw'obeerako ne byokola bikole n'ebikole ng'omanyi nti eriiso lya Allah terikola ki? Teryebaka. Ekiyambako omuntu okulekeraawo okutuusa ku banne ebikyamu. Waliwo abaagala okuloga baloga, naye ologa eriiso lya Allah terikola ki? Abaagala okutta bannaabwe otta naye eriiso lya Allah terikola ki? Ababba bannaabwe obba naye eriiso lya Allah terikola ki? Ainullahi la tanam, eriiso lya Allah teryebaka. Waliwo abakola enkwe abakola ki? Innahum yakiduuna kaida wa akidu. Ekyewunyisa, akolera ono olukwe kumugjawo, kumusaanyaawo, kumukola ki, naye wayitawo akaseera naye n'amugoberera. Wayitawo akaseera naye n'akola ki? Mulowooza abatta kirumira, ngana waffe kirumira oyo, bo tebagenda kufa? Kaseera katono, mata'un qalil, mata'un qalil, kaseera katono, oluvannyuma nabo basinkanaani. Abatta muganda waffe Kiggundu, afande Kiggundu, bamutta naye bagenda kusigala mu nsi. Mata'un qalil, kaseera katono. N'abagenda okutta be banatta bonna. Saba Allah tabaraka wa taala atukuumira obulamu bwaffe, ataase ku bantu abo abeere nga enkwe ze bakola abavuwa mayushigiruhu, ebisobola okubabuzaabuza baleme kubeera nga batuusaako obulabe. Kakati omuntu kibuzo kibadde kuki? Okudesigninga posta za chachi ziri haramu mu ddiini yaffe y'obuki? Tokkirizibwa kudesigninga posta za chachi gwe omusiraamu eyakkiriza Allah. Wekitibwa Allah aga nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, muyambagane mu bulungi ne mu kutyani Allah. Toyambanga ku muntu mu bubi n'okubeeranga okola obulabe ku muntu. Wallahu ta'ala alam. Tuli wakati mu programu yaffe y'ebibuuzo. Sheikh muganda waffe ono abuuza ekibuuzo, agamba taata we alina ebyawongo naye amutya okumugambako, ate taata we ono ayagala nnyo obusiraamu, kati akole ki? Abibbeyo abyokye? Taata we alina ebyawongo ate ayagala nnyo obusiraamu. Bintu bibiri, buli kimu kyennyume kyaki? Ebyawongo n'obusiraamu buli kimu kyennyume kyaki ne waakyo. Wallahi obusiraamu tebwagala byawongo, teriyo obusiraamu bwagala byawongo. Era woyingirira ne mu byawongo ebyo, byawongo ategeezaamu amayembe, emmandwa, ebiteega, kitegedde, kusamira, byonna ebyo byawongo. Mbugo bugeezi zibeeramu ebyetere, zibeeramu ebyetere. Waliwo abalongo, kusiba abalongo, okuzina abalongo, okwalula abalongo, kullu hadhihi byawongo. Ebyo byonna byawongo. Kati ebyo byonna byennyume bya busiraamu, kati tosobola bisibira mu ddiba limu okuggyako ng'ekimu kibotula ne kidduka emisinde. Obusiraamu we bujja busaanyaawo ebyo. Taata wange abiina nkozi ntya, tuukirira bekikwatako abasobola okumugambako ng'abo walimu, bo bajja kufuna amagezi bamugambe. Oba olina engeri gy'osobola okubisaanyaawo naddala nga totuusibweko buki bulabe,
kyekisinga obulungi gamba ngaokubibbayo nga tebategedde nobireetera imaamu wekasangalabi nabikolako emirimu si bwe kiri wamma ajja kubyokya wano tebijja kuddayo kubasumbuwa abamu kuba wali mbaga ntwegendereza nga tubibba oba nga tukola obulabe ku bintu ebyo obutaddizibwawo obutasuubirayo nti bagenda okuzzaawo ate byabulabe omanye abantu nga bwolaba ffe we tuyina Qur'ani ku mitima nga alifatiha yo wagikwata ng'oli ne bwaddira eya Qur'ani yeewo n'agijjawo yene ekola ki waliwo abantu abaasiga amasabo mu mitima gyabwe nga ne bw'oyokya lino lyalabako ery'omutima likola ki ate nga bwe lisigalawo afuna obusungu n'apulaani nga n'ateekawo essabo eddene erisinga lirwa envubuka yagenda n'ayokya essabo eyo saba Allah ataasa okumugattako abazadde mbu banyiiga nnyo okumanya banyiiga nnyo ne bazimba kiggwa ekifo ky'okuzimba essabo ekiggwa mukimanyi kyeki ekiggwa ekuŋŋaaniro ly'amasavu olubiri lw'amasavu byonna bitegeeza ebyo kati ono yayokya limu bo yazimba kiki ali n'ateekako ne security kanembuuza security yakyate ku masavu already otuga nti biina bigasa tebisobola na kwekuuma fe Allah tabaraka wa taala faatukuuma ali teyeetaaga bukuumi Allah so era oli abeera obwongo bwe bunafu okuddira essabaati n'aliteekako ki otugambye nti byebikukuuma fe abasomesa abaana juzi twabadde ku ssomero ewaffe omwana bamuwadde akakomo bamuwa akakomo mukeeka mukuuma ne musomesa omwana ne mugamba nti kana akakomo tekayina kyekasobola kukwongerako yadde okukendeeza kakomo tekayina aslan tekayina kyekakwongerako naye omwana mu mutima gwe bayingizaamu nti ekikuuma obulamu bweki kali libeera ssabo nga baliteeka mu mutima gwani bwe bati abasamize bwe bakola okusiga amasabo mu mitima gy'abaana baabwe. Barakallahu fi Sheikh, tugatteko ne kino, omusiraamu asobola okuba nga musiraamu ng'ate akola omulimu gw'obusumisi? okusumika basumikirawa kulumbe si bwe kiri olumbe lwennyini nnyini shirikun billah kugatta kwani bwoba odifaininga olumbe n'olusika buli ekirimu kikolwa si kya basiraamu si kya busiraamu. Tukuutira abantu baffe okwewala olumbe, twewala olumbe. Musiraamu tayabya lumbe, ekyo ekikolwa kyabashiriku okuva ku bikolwa ebisooka paka ku bikola ki entandikwa yaalwo lwennyini olumbe kwegamba bya buseegu byakugattako Allah tabaraka wa taala. Baali baagala kujjawo muteegu era bisomesebwa abaana baffe mu masomero. Ezimu ku nsonga lwaki abaganda baabya olumbi kusigukulula na kujjawo na kugoberawo ddala muteego ogutirimbula abantu mu nnyumba eyo guleme kudda. Gyekimu ku nsonga enkulu, naye olwobose aya mmeka mu Qur'an ekitiibwa, wa annahu huwa amata wa ahya tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayat. Allah yatonda okufa n'obulamu. Gwe baabya gwe batategeera kivola nti buli lunaku bafa, baba akamala okwabya oli ono nga Allah alitula, ne baabya olwono nga Allah aleeta omulanga afa. Saba Allah atukuumira obulamu buffe. Sheikh, muganda waffe ono abuuza nti waba alina amazzi naye nga amazzi si matukuvu, ate obudde bw'esswala butuusa akola etya akubeta yamamu? Omuntu agenda okusaala alina okweyonja nga kakwakkulizo mu bukwakkulizo
bw'okusaala bazita precondition oba tonayingira muki mu swala oyina okwetukuza at-tahara asobola okuva mu hadathi al-akbar mu kizuuso ekinene oba ekizuuso ekiki ekitono kye bayita hadathu al-asgar. Kati omuntu agenda okusaala ayina imma okunaaba omubiri gwonna bw'aba bye yakoze yastawjibu al-ghusl nga bitegeeza kukola ki, ate ayina okufuna ewuzu bw'abanga bye yakoze yastawjibu al-wudu'a bitegeeza kukola ki. Singa Allah agera bwe tuba tugenda okweyonja tweyonja n'amazzi ge bayita tahir, amazzi ga miteeko ebiri inda al-fuqaha. Abamu kuba wali mbagamba ga miteeko emeka, waliwo almaau tahir walmaau najasu, gege emiteeko egikyasinza okwatikira amazzi amatukuvu n'amakyafu. Agali tahir abamu baga nti gawulwamu tulinamu almaau tahur, amazzi amaki, waliwo amazzi nga mayonjo nga tahiru fi nafsihi wa tahiru li ghairihi, go gennyini matukuvu ate gasobola n'okutukuza abaki abalala, nga amazzi g'oluzzi, ag'enkuba, ag'emigga, ag'ennyanja, n'amazzi ga thalj ga ice n'ago suulwe. Ago n'amazzi we gakuŋŋaanyizibwa gabeera matukuvu, mazzi maki mayonjo, gasobola okutukuza omuntu ne gatukuza n'abaki. Ne wabeerawo amazzi nga tahiru fi nafsihi ghayru mutahhir li ghayrihi, nga go gennyini mayonjo naye nga tegasobola kutukuza baki, nga liquid soap tegabeera mazzi naye asobola okumunaaba n'ogaa nti kati ntukudde naabye liquid soap, era bw'omala okumunaaba olina okuleetayo amalala gakole ki, naye nga mazzi baddira mazzi ge bateekamu. Nga juice, chai, aga mazzi matukuvu, era oli tasobola kunywa chai naga nti nanywedde ebikyafu, aba anywedde bitukuvu. Ne weeyonja nago tegasobola kukola kiri juice n'omwetukuza naye noga nti otukudde si kyangu. Wallahu ta'ala alam. Omuntu singa amazzi gabeera makyafu agaliwo aba awalizibwa okugenda atayammame, era oyo abeeranga atayina mazzi agwa mu aya eri egamba nti wa in kuntum junuban fattaharu faman kana maridan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiban. Omuntu bw'abanga ava emmanju, short call oba long call, oba okwegatta mu nsonga z'obufumbo, Allah tabaraka wa taala n'agera nga tewali mazzi, agenda awali ettaka ettukuvu akubewo yeeyonje. Wallahu taala. Sheikh, waliwo abuuziza wano ku mukutu agamba nti abanga muzadde we mushiriku nga tebakwatagana mu nzikiriza akole ki, amwesambe akola atya? Taata wo kuba omushiriku tekimujjaako kubeera kitaawo. Taata wo kubeera omushiriku temujjaako kubeera ani asigala ani, era osigala olina okubeera okumuteekako as-sahaba, okubeera kitaawo ng'ate mukwano gwo ku dduniya. Ku dduniya amma ebikwatagana eddiini tasobola kubeera mukwano gwo, ne ku dduniya mukwane. Kivulaba Allah tabaraka wa taala yagamba nti wa in jahadaka ala an tushirika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dduniya ma'rufa. Abazadde abashiriku bwe bakukaka nti genda okole shiriki, fala tuti'uhuma, tobagondera. Amateeka gaatugaana okugondera abazadde okukola ki? Kugatta kwa Allah. Allah ganti wa sahibuhuma fi dduniya ma'rufa, naye bafuule mikwano gyo mubikwatagana edduniya, bafuule mikwano gyo.
lwaki tubafuula mikwano gyaffe olw'ensonga nti tulina kyetubaagalako tulina haqqul qaraba hakku y'okubeera nti tuli baaluganda ne tubeerawo n'okubaagala okubakoola okubazza eryani bannange kinyuma nnyo omuntu okuyingira ejjana ng'agenda kuyingirayo ne kitaawe naani ne maama we n'abaana be ogenda kuyingira n'ab'eŋŋanda nga allah bwaga nti wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay abakkiriza abalongoofu wattaba'atuhum dhurriyatuhum endyo zaabwe ne zibagoberera allah aga nti alhaqna bihim dhurriyatahum obwekitiibwa allah tabaraka wa taala agenda kubasinkanya n'endyo zaabwe mu jjana tusaba allah atusinkanye n'endyo zaffe mu jjana era allah emirimu gyabwe agenda gibalaga buli muntu afune kyateekeddwa okukola ki okufuna kakati kinyuma nnyo okuyingira ne kitaawo mu jjana kiruma nnyo okuyingira ne maama wo mu jjana waliwo abantu abataagala kufaayo naye mukoola abantu bammwe mubatiisa omuliro gwa allah tabaraka wa taala allah agamba mu suratu at-tahrim ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha annasu walhijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun abange mmwe abakkiriza mukingirize emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro kubanga omuliro ogwo enku zaagwo bantu naki namayinja omuliro gwa allah guliko bamalayika bakambwe nnyo gilaadun babboggo shidadun bamaanyi bakambwe ate nga bamaanyi ghalidh ye muntu ow'ebboggo ng'aboggola malayika ya allah eboggola buli muntu n'ebyenda ne binyogoga malayika eboggola omuntu n'atintima n'ashivaringa akati shidadu ate bamaanyi tosobola gandi eyo malayika nze nja kukola ki okujjako olinga mubuyabuya okujjako olinga ani mubuyabuya nga Abu Jahali nga Walid ibn al-Mughira baali babuyabuya allah tabaraka wa taala bwe yaga nti alaiha 19 ku muliro gwa allah kuliko bamalayika 19 najja mu maaso ga bakuraishi banne n'abaga nti abaayi mwakitegedde muhammadi asomye qur'ani n'agamba nti omuliro gwa katonda guliko malayika 19 ye walidi yatya kubanga yali yasoma ku bitabu byakola ki Abu Jahali n'agamba nti agambye ziri mmeka 19 n'agamba nti tuli bameka wano ojja kukwata emu naawemu yagenda okubalamu ng'omwenda guba gukoze 10 liba liweddewo n'agamba omwenda mugundekere allah n'amwanukula n'agamba nti wama ja'alna ashaba nnari illa malaika tetwafuula bakuuma muliro okujjako bani malayika wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru n'ennamba yaabwe okubeera 19 allahu akbar malayika omu abamala atumala naye okubafuula 19 kikeme eri wallahi allah agira bugezi bano abapoliisi boolaba omupoliisi n'omulaba engeri gyakuttemu munne nekifuuka ekikemu omusajja n'atuuka n'okukaaba enkaaba etali ya bulijjo wallahi mbabuulira ekituufu n'akaaba olukaaba mwe bwennyini ne mutya yogabo baba mukuttewa musobola okutya ne mugane oba omusajja bamukuttewa ng'enkaaba gyakaaba nga kikeme eri munne kati malayika za allah aga nti wama ja'alna iddatahum illa fitnata lillazina kafaru bamalayika be 19 allah okubateeka ku muliro gwe
kikeme eri abaki abakaafu bagenda tuyana gwomanyi Allah ekigambo kyaboogerako yaga nti agenda kulagira omukaafu ng'ali wali so Allah ataasa obukaafu Allah aga nti khudhuuhu fagulluuhu mukwata omusibe ate n'okusiba era Allah yakwogera thumma aljahima salluuhu bw'onaamala omusiba ogenda abamu kuwali baga nti waliwo taqdimu ne ta'khir mu aya ezo kyali ategezaamu khudhuuhu fagulluuhu mukwata omusibe fi silsilatin 70 dhiraa ng'omusibisa olujegere oluliko emikono gino 7 enzira zira 7 thumma aljahima salluuhu malayika esooka ekwata omukaafu saba Allah ataasa obukaafu emusiba olusiba siba kabadiya mwali mulabye kabadiya emikono mikono bagisibira eno enene mabega era gye bagenda omuweera n'ekitabu ki ekyo Allah kyaga nti fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fayaqulu وليقام بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية akabadiya gubanaawe ekitabo kye mabega bwebagenda okuweera ekitabo kye mu mukono gwo ogwa kkono agenda ganti nga zinsanze kale singa tebampadde naye mu aya endala yaga nti wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura gwe baliweera ekitabo kye nga bamaze okumusiba akabadiya bakimuweeredde eno mu ngungu agenda kuwowoola wallahi agenda kuwowoola waliwo omusajja omukulu yawowoolako nga tulaba n'awowoola nga tukola ki naye ng'awowoolera obuntuntu obuki obutonotono bamuma kaadi yaki kaadi ya nuupu n'awowoola nga tulaba ku TV okwo akati nenga nti omusajja ono ekyejo kyayina nga kinene nnyo bwe bali mukwatako saba Allah amulungamye niyakaaba tulaba eduniya yonna netegeera nti omusajja akoze eki awowodde ne Allah wanagamba fa amma man utiya kitabahu waraa fasawfa yad'u thubura agenda kuba ebiwoobe kibaita okuwowoola agenda kuba ebiki wa thubura agenda wowoola akati omuntu alina okubeera omwegendereza ennyo ku Allah tabaraka wa taala atamu obukaafu akyawa obukaafu bannanga abantu balina kuba basiraamu bonna kuba abantu bagenda kwegomba obusiraamu rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin abakaafu bonna mu nsi bagenda kwegomba nti kale singa twasiramuka singa twali basiraamu law kanu muslimin kale singa twali basiraamu nenga no more chance nga kiri too late tewakyaliwo chance yonna Allah jagamirako nti kati siramuka bagenda kwegomba aya nyingi eziraga nga bagenda kwegomba rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah tujje mu muliro guno tusaba Allah ataasa omuliro fa in udna abakafu bwe bagenda okugamba fa in udna bwe tunaddayo okukujemera Allah ng'otujje mu muliro n'otuzaayo fa inna zalimun tujja kuba bali azamaanyi Allah agamba qala khsa'u fiha wala tukallimun gubeeremu saagala ayogera nange tukura etera okusomebwa qala khsa'u fiha wala tatakallamun
saagala ayogera wala tatakallamun saagala ayogera ogubeeremu nga tekyali chance bajja kwegomba ya laitani qaddamtu lihayati ya laitani qaddamtu lihayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه olunaku lwa kiyama allah olubonereza lwagenda okubonerezamu ebitonde talubonerezanga ku kitonde kino n'engeri bamalayika gye bagenda osibamu abantu akabadiya babamyumyule tewagenda kubeerawo olusiba nga lwali lukulembeddeko ekyo saba allah ataasa omuliro. Sheikh katukomekereze ne kino ekibuuzo ku kyekisiibo inshallah abasiraamu babuuze ebibuuzo byabwe. Sheikh muganda waffe abuuza nti singa abafumba babiri bafuna obulwadde ne bubajja ku kusiiba bakkirizibwa okukola ibada y'obufumba babiri emisana mu kisiibo oba nedda? omwezi gwa Ramadan wekitibwa Allah tabaraka wa taala yaga nti uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum. Banji mbawali mbalaba nti eyo aya eraga nti emisana teriyo gena mu nsonga za bufumbo oba wasiibye oba tewakoze eki okwegatta kwa kiro kwokka. Era ye kawulu yange nti okwegatta kwaki ekasa kubeera Ramanzaani okwegatta kwaki emisana teri. Lwaki Allah yaga nti uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisaikum. Allah yabakkiriza kiro kyokka ekyokusiiba okugenda mu nsonga z'obufumbo ne baki baga nti kubasiibi bokka naye tetulinawo bujulizi nga buwa olukusa baki eyo aya mu aya ennamuzi eraga nti Ramanzaani kazeetuuka khalasi kiro kyokka misana maafi teri. hunna libaasun lakum wa antum libaasu lahunna. Mubafukaha bangi abamerengula amasala ago nga balaba emisana tekiina buzibu ne aya mafuhumu la aya etegeeza nti emisana teri. Barakallahu fi. Barakallah. Sheikh katukome wano n'ebibuuzo atawulidde ekibuuzo kye yakibuuziza ku lawuga insha Allah ogenda kibuuza. Kati baganda bange ayina ekibuuzo tuwadde nsaba asembereko ko wano akibuuze ku muzindalo kamera tegenda mulaba insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka nzikirizibwa okuba omwana nga asobezza mu kisiibo nga asiibye. Nzikirizibwa okukuba omwana omukanga avula mu kisiibo nga asiibye nga asobezza. Omuntu bw'abanga alina omusango gwetaagisa okukuba bamukuba mu Ramadaani naam kasi omukusango gwetaagisa okukuba teri kigaana kukola ki kumuwa kibonerezo. Tetulina bujulizi bwonna bugaana ku panishinga muki mu Ramadaani tebuliyo. Ramadaani tebakuba lala sibuyina wabula kyetwalibadde tugamba nti omuntu ayitirize okusaasira mu Ramadaani. Kyetugamba omuntu ayitirize okusaasira mu Ramadaani era oli taatakolanga eguuni aga nti yajja kujooga abantu mu Ramanzaani mumuleke buki ojooga abantu mu Ramanzaani bakuleke buli soyineine la mukwate mukangavule aleme kuddamu kujooga baki banne. Barakallahu fi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seke kibuuzo kyange kiri ku itikaafu. Itikaafu ekkirizibwa tuulira mizikiti esatu oba gyonna kuba ndaba batera otuula mu gino egyeno. I'tikaf tutegeezaamu luzuumu lmasjidi biniyati taqarrubi ila Allahi ta'ala. Okubeera mu muzikiti n'enniya ey'okusembera ewaani wa Allah tabaraka wa ta'ala.
aba bafuqaha balaba nti omuntu asobola okubeerawo ne bwebeera ssaawa mu muzikiti awo ne balaba tuyinza okutandikira ku lunaku owekitiibwa Allah tabaraka wataala yaga nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasajid temugezangako kugenda eri bakyala bammwe oba kubanywegera nga muli mu mizikiti nga mukoze etikaafu muki mu mizikiti etikaafu ebeera mu mizikiti emeka abawalimu okuva edda nedda okuvira ddala ku basahaba balina enjawukana nga balaba etikaafu ebeera mu mizikiti emeka bangi mu bo balaba nti ebeera mu mizikiti gyonna basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi mu basahaba balaba nti etikaafu ebeera mu mizikiti ki gyonna nga Aisha radiyallahu ta'ala anha kasi omuzikiti gubeeramu jamaa ne wabeerawo basahaba balaba nti etikaafu ebeera mu mizikiti emeka esatu hadithi weeri nga ntuufu ega nti la tahillu la tashuddu rihal illa fi 3 masajidi olitakkizibwa kusiba mugugu gwonna nti ngenda kusula mu muzikiti okujjako mizikiti emeka nabbi yali Madina naga nti fi masjidi hadha muzikiti gwange guno gwendimu gwe Madina wa masjidi nabawi wa masjidi al-harami n'omuzikiti ogwawa ogwe Makka wa masjidi al-aqsa n'omuzikiti ogwawa ogwa Aqsa eyo qawlun min aqwali ahli al-ilm abalala ne baga nti etikaafu ebeera fi masajidi allati tuqaamu fihi al-jum'a mizikiti gyokka egisaalibwamu ki juma wama ila dhalika min aqwali ahli al-ilm n'ebirala faanana bwe bityo mu bigambo byabaki byabawalimu lwaki abawalimu bagamba nti wala tubashiru baga nti emizikiti gyonna gibeeramu etikaafu besembesa eyo aya kyokka ekyewunyisa aya emu yeyesembesebwa saidi zonna eno aya egamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasajidi baga nti Allah yagamba masajidi mizikiti kitegeeza mizikiti ki gyonna bano abokubiri ne babakwata min haithiyati alqawaid bikwatagana ne qawaid ne baga nti wekitibwa Allah tabaraka wataala yali agamba emizikiti mu mateeka g'olulimi olwarabu singa emizikiti gibeera maarifa tuba tukwatagana ne hadithi olwo ku muntu ategeera olulimi olwarabu kuba Allah tabaraka wataala yaga nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasajidi kiba kitegeeza emizikiti gimanyikiddwawo kasita kubeerako alifu ne lam ay almasajidi thalatha era ategeezaamu emeka naye kekuvaako alifu ne lam tufiidu lumum kiba kitegeeza mizikiti ki kati Allah Qur'an yajja n'ekifuula kiriya kiba kubanga kya mizikiti gyonna yaligambye nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fi masajidi yaligambye masajidi neke yateekako alifu ne lam kitegeeza emirimu emizikiti giriko hasr miki eyo qawlu min aqwali ahli al-ilm wabula qawlu ya jumhuru al-ulama eraba nti emizikiti gyonna abasiraamu bakuliramu ki itikaafu eyo qawlu ya jumhuru al-ulama bubalaba nti emizikiti gyonna gikolebwamu ki itikaafu wallahu ta'ala a'lam nze ndabe yange ga tugikoleramu emeka nkiddamu eyange nze ndaba tugikoleramu emeka awamu n'okuwa ekitiibwa ekigambo kyabaki kyabajamahiri ulama abalaba endaba eri kubanga kisibuka kuba sahaba b'ebitiibwa so hadithi eringi w'ekitiibwa nti omuntu asiba mugugu okujjako nga gugenda mu mizikiti emeka mizikiti esatu amakulu yali ategeezaamu omuzikiti gw'e Madina n'ogw'e Makka n'ogwawa kisoboka omuntu okukikola wallahu ta'ala a'lam abantu baagala nnyo okukola ijtihaadi nga nususu weeziri naye qaida ega nti la ijtihaada maa annas totakkizibwa kukola ijtihaadi nga nasu ekola ki weeri kati nze tya nnyo okujawaza nasu nga nabbi yayogedde Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutya kwange naye nga ekigambo ky'abawali mu kiwa ekitiibwa barakallahu fi
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze mbadde n'ekibuuzo. Nkuze mbeera mu mizikiti egy'enjawulo mu swawumu mu Ramadhan, nga batera nnyo okukozesa ekigambo nga bamaze okusaala, ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan, paka ebiggwera. Naye gwe muzikiti gwe Kasangala gwe nsoose okulabako nga tebakikozesa nga tumaziriza okusaala. Ekisinga nsigadde nkola ki? Nkirabanga. Naye guno gwe nsookeddeko kati seka mbadde nkyebuuzaamuko. Tukiyigiriza entakera nti eyo dhikiri nabbi teyagiyigirizaako sallallahu alaihi wasallam. Abantu abamu balowooza nti tuwalana naye bannange obusiraamu si bantu be babuyigiriza aba bulijjo. Ayigiriza obusiraamu yani ate obusiraamu si bwakupangapanga. Obusiraamu si bwakukola ki? Si bwakutetenkanya. Waliwo abatetenkanya eddiini, naye nze nsaba Allah akinnemezeeko. Nze sisomesa basiraamu busiraamu bwakutetenkanya, bwakupangirira. Nabbi Muhammad tayigirizanga ku dhikiri yeyega nti ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari. Teriimu mwadhikali nabbi ziyakola ki? Newankubadde ng'ebigambo byayo birungi nnyo era birimu kusaba, so nga ate tulina we tusobola okubisanga ewalala. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Osobola bisangayo nga mulimu tawhidi era afaanana atya naye nga yayitirira ku lulimi lwani? Wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo hadithi eri awo njweteke ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye beekwasa. Munabbi yagamba muyitirize nnyo ebintu okusaba ebintu bimeka? Muyitirize nnyo ebintu bibiri n'okusaba Allah ebintu bibiri. Ndowooza owulira kati omwo ne bapangamu ashahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wal istighfar, muyitirize nnyo n'okukola istighfar, n'ekirala okusaba Allah ejjana n'okusaba Allah batukingirize eki? Omuliro. Mbwomwo bwe bapangapanga bo ne beekoleramu ki? Hadithi eyagala okufaanana bwetyo era bwe ndibafunye obudde ndibasomeramu wano, naye twagenda ogirondoola nga bulimba kadhibun ala rasulillah. Baalimbisa nabbi Muhammad ate beegendereze, kuba nabbi yagaa nti man kadhaba alayya mutaammida, omuntu annimbisa nga agenderedde, falyatabawwa'u maq'adahu minan naari, yeeteekereteekere ekifo kye mu muliro. Kati tetukkirizibwa kuteeka ku nabbi by'ataayogera. Nabbi tuli mulamanzaani oba tetuli mulamanzaani, yatuyigiriza adhikaaliza essola. Bwe yatoolanga salaamu ng'aga nti astaghfirullah 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 istaghfara thalatha. Tusome ezo. Oba okoze amazambi agawerako, okuddira dhikiri eyo n'ogireeta oluvannyuma lw'essola mulamanzaani. Ezambi erisookera ddala kwe kubeera ng'oggyeewo nabbi bye yatuyigiriza, gwe n'oteekawo ebiki? Ebibyo. Ffe essola za lamanzaani oba si za lamanzaani tuleeterawo dhikiri. Ezambi eryokubiri kwe kuzuula mu ddiini. Ezambi eryokusatu kwe kwogeza nabbi by'ataakola ki? By'ataayogera. Ezambi eryokuna kwe kulimba n'ofeera abasiraamu nti eyo ddiini nga si ki? Nga si ddiini. Imaamu Malik Allah musiime yali annyonnyola aya nega nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum alislaama. Yaga nti ma lam yakun yawma idhin diinan falan yakuna diina. Ekitaali ddiini nga aya yesse tekijja kuba ddiini. Tokkirizibwa kujweteka dhikiri noga nti nabbi yajogira ne tukuwuliriramu ne bwoba ofaanana otya, tetukkirizibwa. Era naawe tokkirizibwa, era ogenda buuzibwa. Gwe oli nabbi, gwe ateekawo dhikiri nabbi gy'ataateekawo. So kyabulabi. Lwaki tukangula ku ddoboozi? Eno eddiini si yaffe, eno ddiini yaani? Ya Allah. Ate alina ogitusomesa yaani? Ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsonyiwa naye nga ebyo tubadde tubisomesa ebbanga lyonna, naye tulinayo abafere mu ddiini abagenda batufeera nga balowooza nti ebyo ddiini.
fe twagaana lalala n'abatufaanana twagaana okuferebwa muki era tetukkiriza bantu kubaleka nga babafera gwolabanga ekyokuzanya naye abantu batandika bwe bati okuwongera mu ddiini tebafaayo okuvaamu agenda mu binene kwabya nnyimbe kuzina balongo kitegete kasite ebitono bikulema bine ekyo bekira sadda lidharia okuteekawo ebituli myaganye egiyinza okuyitiramu abantu okusobyana abantu okusobya Allah tabaraka wa taala n'okwongera mu ddiini yani ya Allah barakallahu fiikum Allah akuwa obulungi. Assalamu alaikum warahmatullah. Mbuuza ku kyo omuntu ng'obadde afunye wuzu n'asiga ku stocks okkirizibwa okuzijjamu n'osigala ne wuzu yo oba wozijjamu wuzu eba ekuweddeko. Ekyokubiri, wembanga nfunye wuzu nesiga ku stocks naye nenfunamu embeera nenjagala nzijjemu wuzu eba empeddeko bamba nkyagiina. Ekyokubiri, embeera nga nfunye wuzu ne omubiri gwange oba ebingu bigendako ennagisi oba kigero oba mu ngalo, wuzu eba empeddeko nyirira mu kufuna wuzu ndala oba just naaba wagenze ennagisi nemba nga wuzu yange nkyagiina. Singa omuntu abadde mu sokisi n'azisiiga ng'afuna wuzu, singa afuna obwetaavu obuzijjamu aba akyasigazza wuzu oba nedda? Qawlaani inda ahli lilm, ebigambo biri eri abawalimu. Ekigambo ekisookera ddala bw'azijjamu khalaasi wuzu eba ekoze ki? Qawlu ey'okubiri, ne bw'azijjamu azisiiga, ne bw'azijjamu asigaza ki? Wuzu ye. Wabula bw'aziddamu n'azambala taddamu kusiiga. Eyo qawlu ya Sheikh wa fi Ibn Uthaymin. Tuga nti qawlu esooka oba tokyalina ki? Tuusanga omaze ogifuna n'oddamu n'ozikola ki? N'ozambala. Qawlu ey'okubiri, bw'ozijjamu bw'oti obeera ne wuzu yo ng'ejjudde naye bw'oddamu okuzambala toddamu zikola ki? Zisiiga. Wallahu ta'ala alam. Ekigambo ekyokubiri kibadde ku muntu agenzeeko ennagisi ng'alina wuzu n'olinnya muki? Mu nnagisi ng'olina wuzu. Abaffe oddamu n'ofuna wuzu oba olina kunaaba n'onaaba buki? N'onaaba bunaabi nnagisi. Tunaabako nnagisi weegenze, tetuddamu kufuna ki? Tetuddamu kufuna wuzu. Lwaki? Ennagisi okugenda ku muntu aba taweddeeko wuzu, wabula awe waba wafunye ekizibu waalina okukola ki? Mathalan tugenze omwana afuse wali n'olinnya mu musulo ogwo oba mu bukyafu, teriyo bwetava ate bwakuddayo kufuna ki? Awo wennyini awafunye obuzibu bwokola ki? Oba onaaza genda osaale. Barakallahu fi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ekibuuzo kyange kiri ku hadithi y'omubaka alayhi salatu wassalam byatugamba nti man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sheikh, Allahu jalla waala asonyiwa amadhambi amanene n'amatono obeera tuddayo ku madhambi amatono? Ti amanene oba olina okubeera nti okola tawba. Hadithi. Omuntu bw'asiiba Ramadaani, nabbi yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa amazambi agaakulembera. Abaffe amazambi gonna amanene n'amatono, abawalimu baayogera ebigambo bingi
mu byo balaba nti amazambi gonna Allah akola ki agakusonyiwa sawa'u kana saghair au kabair gabeere manene oba maki lwaki nti Allah teyawula Allah abane baga nti la Allah akusonyiwako amazambi amaki lwaki nti amazambi amanene gavaawo na tawuba emanyikiddwa nga shiriki olibwe wagattako Allah tabaraka wa taala oyo tavaawo okujjako naki na tawuba nga alkufuru al akbar obukaafu obunene tebuvaawo naki okujjako na tawuba nga alkufuru nga alnifaqu li'itiqadi obunanfuuso bw'ekikolo obwokulya mu basiraamu olukwe mu busiraamu bulumizibwa n'owulira essanyu obwo tebuvaawo okujjako buvaawo naki na tawuba بدليل قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بكافة بغانت الله تبارك وتعالى بل بسط وما من إله إلا إله واحد ومنزي الله تبارك وتعالى وبا أسنزي الله لياتا وبتالك بيو Allah byabaziza Allah agenda bawe biboneze biruma Allah aganta afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu huwal ghafurur rahim yaganti abakristo shiriki gwe bakola omunene bwe bakola tawba eri Allah Allah basonyiwa kitegeeza nti batakola tawba Allah takola ki tabasonyiwa obujulizo bw'okubiri wekisibwa Allah tabaraka wa taala aganti innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu aba batuusa kubakkiriza ebibonereza ebinene nga oli eyayo kyabakkiriza fatanu almu'minina harraku almu'minin mwe mulimu n'abannanfuusi abatwala abakkiriza ne babakuba obuyondo ne babasala ne babakya paasi ng'oluusi bambi talina zambi naye yamusibyeko ezambi nti oyo muki tuyafaanana bwati thumma lam yatubu ne batakola tawba falahum adhabu alhariq Allah ayina ebiboneza ebiruma mafuhumu almukhalafa eraga nti omuntu alina kumala kukola tawba okuva mu bunnanfuusi obwo Allah tabaraka wa taala n'obukafiri n'alyoka amukola ki n'alyoka amusonyiwa amma amazambi gana amatonotono yo wekitibwa Allah tabaraka wa taala asobola okukola ki asobola waliwo naye ebintu ebirala nga bida omuntu amala kuva ku bida Allah n'alyoka akola ki inna Allaha ihtajaza oba ihtajaba an tawbati almubtadi hatta yada'a bid'ata wekitibwa Allah tabaraka wa taala bana okusoma kigambo kikulu nnyo n'okutuula wansi okusoma kinene kubanga bw'osoma ebitabo bya hadithi ofuna ebintu bingi mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah yateekawo ejjiji ku tawba ya munabbidaa okutuusa ng'aleseeyo ki bidaa ze akati omuntu alina okusooka n'alekayo bidaa Allah n'alyoka akkiriza ki tawba etusaba Allah ataase bidaa barakallahu fi Seka assalamu alaikum wa rahmatullah Seka kyembuuza nabbi yasomanga ddi kunuutu mu nnaku 10 erisooka oba erya wakati oba erisembayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasoma ddi kunuutu egisomanga ku witiri somanga kuki ku witiri naye tetulina bujulizi nti yagisomanga buli lunaku wabula yasomanga ku witiri era yakiyigiriza ne sahaba bamwita Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma yagan ta'allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalimati aquluhunna fi kunuti witri ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanjigiriza obugambo mbogere ku kunutu yange ya witri oli bwa busoma mu lunaku tewali buzibu naye nga nabbi tetulina bujulizi nti buli lunaku yasomanga ki kunut wabula obujulizi bwe tulina yayigiriza sahaba mu bigambo bi kati oli bwa bagisomye buli lunaku fala basa bihi tikina buki buzibu era oli tomwalira lwaki ogisoma buli lunaku ye sahaba yaganta aquluhunna fi kunuti witri byogere nga nsoma kunutu yaki
namuyigiriza ebigambo ebyo allahumma hidini fiman hadait waafini fiman afait tawallani fiman tawallait barik li min khairi fima atait barik li fima atait وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أعطيت. يبيمك بقام النبي في محمد صلى الله عليه وسلم يجلس صحابة عبد الله حسن بن علي قام يجلس وكسما قنوت يا وتري والله تعالى أعلم. Seka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka kati ekibuzo kyembali mbuuza singa mba nina omukyala nga si musiraamu nga wa ddiini ndala nenzija mumuzaalamu omwana naye nga omukyala takoze eki simutoozeza shahaada. Seka dengamba singa mfuna omukyala nga si musiraamu oba n'agaana kale okukyuka okudda mu ddiini y'obusiraamu n'omuzaalamu omwana nakkiriziganya n'obeera naye oba ali wa jjajjaawe oba oli naye mu mbeera z'endala naye nga yo yawukanye naye kikkirizibwa omwana oyo okumukolera akiika eba erituuse oba eba eryeti akiika y'omwana. Omwana gwe wazaala mu mateeka gali mu ngeri etali y'amateeka okkizibwa omusayira akiika oba nedda. Ate ng'omuzadde mu muntu atali muki musiraamu ne bw'oba omuzadde mu busiraamu oyo omwana si wuwo wabula okumusayira akiika mukole ki musalire kuba kati gwe owangaala naye musayire ki akiika fi haqqi al-aba ayina okusala akiika ye taata yasala ki bwaba tasobodde maama asala bwaba tasobodde ene guardian. Ekyo nze kindaba nga kyekituufu era kinsomesa abantu. Omuntu yenna awangaala n'omwana olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kullu mawludin uhriika anhu ddamu, buli mwana naam eba ntuufu la nabbi yagaa nti kullu mawlud uhriika anhu ddamu, buli mwana azaalibwa mumuyiira omusaayi n'atasusula nti ani ayiwa ani amusayira akiika, buli yenna gaadiyani wa amusayira ki akiika. Naye tukugamba nti omukyala muwoowe, tugamba omuntu oyo omukyala amukole ki amusiramula amuwoowe, atali musiraamu muveeko genda onoonya abasiraamu gye bali barakallahu fi.